Nkwaniriza ku kibanja kya Buganda Ekkula. Nze Mpalabwe Muhammad nga olunaku olwaleero njagadde tuyige ku mbu, embu z'Abaganda. Embu z'Abaganda. Bajjajjaffe baali bagezi nnyo ne bateekawo ebika. Ebika bino birina engeri gye bitwawulamu ku bannaffe ate ne bimala ne bitugatta nga tuli kintu kimu, nga tulina ekintu kimu ekitugatta. Kabaka Kintu ye yasookera ddala okutuuza olukiiko lw'ekika oba olukiiko lw'ab'ebika, nga luno yalutuuza Kiwawu ye ng'avudde Nnono. Kakati ebika bino birina emigaso mingi ate ebika bino birina emitendera. Buli kika kirina omutendera ng'era egimu ku mitendera gino gye gino wammanga. Jjajja, omutendera ogusooka gwe gwa jjajja. Jjajja nnyinza omuyita musajja mukulu nti yaba yatandikawo ekika kino, kyazze n'asenga mu kifo gundi n'afuna omukyala, yaba yatandikawo ekika kino. Jjajja n'azaala omwana, awo ne tuba nga tufunye taata. Buli mwana azaalibwa jjajjaawo aba kitaawo. Taata alina obuyinza ku mwana era buli musajja azaalibwa jjajjaawo aba akulinako obuyinza ng'omwana era aba asobola okumala emikolo gyonna. Tugeze okwanjula, tugeze okumala abalongo, egyo emikolo gyonna gimalibwa kitaawo oba taata. Mu kika tubeeramu ne ssenga. Buli mwana omuwala azaalibwa jjajjaawo abeera ssengaawo. Ekigambo ssenga kiggwayo nti ssenga yali musajja yandibadde kitange, era ng'ono ssenga asengeka nnyo ensonga ku luuyi lw'omwana omuwala. Ekika nga kigenze kikula, abaana bakuze, waliwo ekintu ekigatta ebika ebibiri. Okwo kwe kubeera okuwasa oba okufumbiriganwa. Buli ebika ebibiri bwe biwasiŋŋana, abaana abazaalibwa mu bika byombi babeera bazzukulu, kubanga enjuyi zombi baba bayitibwa bazzukulu era enjuyi zombi wabeerayo abakoddoni. Naye ate amaka omuli abambi b'oyita kkojja, eyo nno oba oyitibwa mujjwa. Nga nzizeeko emabega ku bazzukulu. Abazzukulu bano balinamu emitendera. Tugeze omwana, omusajja mukulu bw'azaala omwana, oyo abeera mutabani we. Omwana gw'addako okuzaala abeera muzzukulu. Omuzzukulu bw'azaala mwana munne, ate oyo ayitibwa mwana lwa nsonga oyo aba agwa mu lubu lwe lumu ne jjajja. Omuzzukulu asooka omwana gw'azaala ayitibwa mwana. Omwana oyo bw'addamu n'azaala, omuzzukulu addako aba ayitibwa omuzzukulu nakabirye. Omuzzukulu nakabirye bw'addamu okuzaala abeera mwana. Tubadde n'omuzzukulu asooka, ne kuddako omwana, ne tuddako omuzzukulu nakabirye. Omuzzukulu oyo bw'azaala, gw'azadde abeera mwana. Ate omwana gw'addako okuzaala, oyo gwe bayita omuzzukulu nakasattwe. Bwe kityo nno ne kyeyongerayo ekika ne kyala. Ebika ebibiri bwe biwasiŋŋana bifuuka kika kimu. lwa nsonga abazzukulu
be bazaala babeera bazzukulu ba kika kyombi. Naye ate ggwe omwana bw'obanga olina oluggya lw'olimu ng'olina abantu b'oyita kojja, eyo nno oba oyitibwa mujjwa. Omujjwa aliko emikolo mingi gy'amala mu kika ekimu oba ebukojja bwe. Munzikirize olwaleero nkomewa. Bwe nnaakomawo ngenda kudda nkulambikire emigaso gy'omujjwa, emikolo gy'omujjwa, biki by'amala na biki by'akwatako. Nsigadde nze Mpalabwe Muhammad, webale okwekuumira ku Buganda Ekkula. Awangaale ayi maaso moogi, akuume atakuumira mpeera.